twegayirire. Ayi Katonda, gwe yawa oluse lw'abantu ekkula ery'obulamu obutaggwaawo olw'okuzaala kwa Mariya omubeererevu. Today, we have the head of the laity in Uganda, Mr. Graves Sendianabo. You are most welcome. Okay. And also I've seen the president of NOP, Kyagulanyi. As well as our Mayor Mberaze, and our own aspirant for this area, Omumbeja Eugenia Nasolo. And all of you here present, you are most welcome. Today, Mother Church, which is led by the Pope, we are being invited and asked to pray for peace in the whole world. The Pope has written a letter which you can get from our offices, or if you can Google and get that letter, where he asks the whole world to pray for peace, to take away all areas which can hinder, which can prevent peace to prevail. As I said at the very beginning, we have to pray for ourselves to have peace, because you cannot give which you don't have. We go on at times pinpoint to others, work for peace, give peace to us, but it's better to start with yourself. Today also we have a ceremony, a feast of Mother Mary, the Mother of God, who gave birth to Jesus Christ. So as we pray, we ask Mother Mary to intercede for us, that we at times, human beings here on earth, we fail to understand what God our Father wants us to do. As we are going to hear in the gospel of today, that the angel appeared to the shepherds, and the angel told them that you follow the star, wherever you will go, you'll find a baby and worship. That's the King of Peace. The shepherds went and they found as they have been told. We have been told that their hearts changed immediately, and they went back and proclaimed that the new king, the King of Peace, has been born. Their hearts changed. We are being invited this morning in the church to find Jesus, to accept Jesus, the King of Peace. And after here, we may go back and proclaim that the King of Peace is with us. Not just proclaiming, but to have a changed heart. We may love one another, forgive one another, and accept Jesus Christ to reign. In that aspect, as we are going to hear, even our Archbishop today is not with us, he's in Kisubi, but he has sent a message, and he has sent a prayer to all of us so that we may pray for peace, mainly in the coming elections. We have almost 2 weeks, but he said that we better pray for peace. We may love one another. We may not go on hating one another. Elections, they will come. We will vote, and it will pass. And they will remain. Why do you hate one another? Why do you hate your neighbor?
So that's why he has given us this prayer, that we may pray, we may ask God to change our own hearts. Mwebale kujja bakristu baganda bange, nyaniriza abakulu betuli nabo wano, mwenna muli bakulu, ne waliwo n'abantudde maaso wano, kwe kuboogera kusa abakristu waffe wa Uganda mumanyi bulungi, mwami India nabo we tumwebaza nnyo, but all the time he's with us, so thanks always to be with us. Ne president wa NUP naye tumwaniriza, ne meya ne mukyala Nassolo n'akulira mwami mbeera ze, ne Nassolo akulirira ekibiina kyaffe kya Peace and Justice lunaku lwe olwa Peace and Justice. Mwebale kujja bangi eggulu, nadde sisuubira nti olwaleero munajja, abantu babadde bangi nnyo wano eggulu, ate ababalabyeko nti mwavudde mu compound Kelezyi, naye okulaba nga musobodde okujja ku makya ga leero, mwebale kujja kunoonya Mukama Katonda. Kelezyi nnyaffe etuwadde olunaku luno, ng'ekisookera ddala lunaku lwa nnyaffe Maria, nnyina Katonda. Katonda oyo Yesu nga bwe tuwulidde Kristu, Katonda alokola, Katonda gwe baalindirira ye Yesu Kristu. Okutegeera Biikira Maria omutegerera ku Yesu, Maria gwe baalonda n'atuleetera kiwa mirembe mu nsi, iyo ye Yesu. Nga bwe mbagambye nti abamagi oba abashumba baali balunda endiga zaabwe, malayika bwe yabalabikira ne bagenda okusinza omwana, bwe baatuukayo emitima gyabwe gyakyuka. Mu bwetoowaza omwana bwe yalimu, mu bugoye obufaananyiriza ng'emiziino ba mu busubi, mwe n'abikkula nti y'oyo ow'okuleeta emirembe. Ne baddayo ne balangirira emirembe. Tusabe nno Mukama Katonda waffe naffe tubeere balangirizi ba mirembe. Kitaffe Paapa olunaku luno yaluwaayo nga lwakusabira mirembe ensi yonna, era ayogedde ku bintu ebiwerako kumpi nga 7 mu bbaluwa yeeyo gy'agambye nti peace be with you. The Pope is praying for peace to all of us, but urging and asking all of us to have peace first. Peace be with you, and then you may give it out. Papa Leo number 1 agambye nti reflection of confrontational politics. Oyo Papa bw'agambye ng'asaba nti tukendeze confrontation politics, tabaamu mirembe, abantu balwana bulwanyi bayombagana, tebinyuma. Ekyokubiri n'agamba nti tubeere ne very good language, nga bwe tuba twagala peace. Abantu boogera ebintu n'ogamba ono ani avuma ani, olaba owulira oli n'alimba n'akola ki. Papa agambe nti you better refrain from a provocative language. Papa ekyokusatu agambe integral discernment of the heart, the integral. Ayogedde ku mitima, nti emitima gyammwe giveemu ebikyamu, gisobole okulowooza ebirungi. Ekyokuna Papa mu bbaluwa ye agambye nti commitment to justice and the dignity of human life. Justice. Ebyo agambye nti mwagala peace, you have to be just and protect your dignity. Ekyokutaano Papa agambye nti he prays for the rule of law. Rule of law. Ekyo kikulu nnyo, okuuma amateeka. Kiyamba. Oluusi mu Uganda osoberwa abantu amateeka n'obutonotono olaba tebabukwata bulungi. Naddala ku petrol station weewuunya. Enter and exit. Ate wali exit olaba ate oli munno wayingirira. Ate n'omugambako n'ayomba. Buntu buli simple naye nga bwe bukuuma emirembe obuleeta traffic jam ne twesibwawo nga I cannot tell you what has happened why we have jam.
mutasobola kukwata buntu butonotono obwo nti bw'oloba ekitaala nga kitaddeko ready, don't go nogenda okulaba oli nga drives. Simple things, but they mean a lot. Number 6 is a side of non-violent participation. Abantu bayiwa omusaayi, oli nakuba munne omuggo, oli natema munne. Simbya politics byokka, nembyalo eyo gye tubeera olaba oli natema n'omulala, ne bakwata oli nti wakatema bameka, nti nze mu bulamu wange nakatema 10. You can't even understand that. Notema asooka n'owokubiri, ate nga abantu abo tuli nabo tebaliiko maaka nti omwewale. Ate namba 7, I agree with the role of security agents, not to use force but to protect people. Oye papa waffe, ebyo byatusabye tuyite erinnyaffe Katonda, kubanga obw'omuntu buzibu. Oluusi ffe twesiŋŋaana nga tubyerabira, omuntu n'abyerabira dda completely. Bino papa byayogeddeko tebiri mu politics yekka, even in our families, isn't? Nolaba abantu byebakola, bano babba ttaka, oli atwala ettaka lya kitaawo nti ddala lino lyotunda yali kitange yaligira naye kati yalitulekerayo yagenda. Awo tewali mirembe. Tusabe nno Mukama Katonda affe mu kitambiro ky'emmisa kino kye tuzzeemu ku makya kano, Katonda kyatuwadde okuŋŋaana, tusabe emirembe, nga n'atuusa ku mirembe emituufu ye nnyaffe Maliya oyo yakkiriza n'agamba kyoyagala kikolebwa eki nga bw'ogambye, ate n'amulaga ensi nti yoono, simple as he was, ne n'amugamba yoono kiwa mirembe. Tusabe Omukama Katonda waffe eno ensi gye tuyitamu obuyisi ereme tukukola nga bagenda okugibeeramu ebbanga lyonna. Tugikolere ebirimu tubifune mu mazima n'obwenkanya, ate olunaku lukye Katonda waffe atuwa obulamu obutaggwaawo kye tuluubirira. Essomo lyaffe ebbereberye erivudde mu kitabo ky'emiwendo, tuwulidde bulungi Musa ng'agamba Eroni ne batabani be nti abaana ba Isirayiri mubasabirenga bwe muti, munaabagamba nti Omukama abawa omukisa abakole ki? Omukama abaasize amaaso gammwe abagirire ekisa, Omukama era abakyusa abawaki bw'emirembe. Ti bw'atyo bwe mbanga musabira abantu bammwe. Omukulu eggulo yatugambye bwana mukulu nti bamukisa abasooti baguwa, ni nammwe abazadde mulina okuwa omukisa. Ab'emikwano gyammwe mubawa omukisa, mubagambanga mutya nti Omukama abawa omukisa abakole ki? Abatunuliza amaaso amakkakkamu, akyukire gye muli. Omukama abeere nammwe. Omwana omwati wa Katonda batuli gwazaalanga n'emirembe gyonna teginnabaawo. Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala. Katonda ddala ava mu Katonda ddala, yazaalibwa buzaalibwa ati yatondebwa. Ye ne batuli bwa Katonda be bamu ddala, byonna bwe byakolebwa olw'okubeera ffe abantu, okutulokola. Yava mu ggulu n'akka, n'afuna omubiri Maliya omubeererivu, wa Mwoyo Omutuukirivu, n'afuuka omuntu. Era olw'okubeera ffe yakumirwa ne ku musaalaba, n'abonaabona ku mirembe gya Ponzi. Omukama Maliya omubeererivu gwe yafuna mu ngeri ey'ekyewuunyo era n'amuzaala mu ngeri ey'ekyamagero, tumusabe awa Kelezyi wa Katonda okunyweza okukkiriza n'okumuweereza mu ssanyu. Maliya nnyina Katonda, tuyambe tole baana bo, tusabire Katonda ensi yonna yeyo tuviremu empeera etaggwaawo. Maliya nnyina
bannaffe bonna abalumwa enjala n'abali mu nnaku ne mu kubonaabona okwa buli ngeri, mirembe na kwagalana. Tukikusaba ayi Mukama. Abo bonna abaaniriza Kristo bayige okumulabira mu baavu ne mu banaku. Ayi Mukama Katonda waffe, tukwegayiridde, kkiriza omuzadde omubeererevu nnyina Katonda yennyini y'aba atwanjula gy'oli okwegayirira okafoolyo k'okusiime. Tukikusabye nga tuyita mu Kristo oyo Mukama waffe. As we begin a new year, it's important that we reflect on the year that just ended. And if you do good reflection, we will all be grateful to God for what He has done for us. A number of things didn't go well, and we pray that God blesses us in the new year. As Father Mare put it very well, the Church dedicates this first day of January throughout the world to peace. He equally summarized very well His Holiness Pope Leo's letter to the whole world about this peace. For us here in Uganda,
It's like the Pope was writing directly to Uganda. Please read and read and read this letter and reflect on the message of the Holy Father. For us in Uganda, this year comes with extra providence, I would put it, because we have national elections at which we are all called upon to take part. We are all called upon to participate either as voters or as candidates. Either way, the responsibility is the same. We are all called upon to vote in conscience. You vote in conscience. In other words, the choice that you make is for the common good. Because the reason we do take part in elections is for the common good. Do not be misled by anything else other than the common good. And that's key. Many of us would be enticed by different things. Message is clear. The common good, and you vote in conscience. Before you vote is based on the choices available. Who is the best person for the common good? And the common good means for everyone. In Africa, it used to be very easy. Ubuntu Buramu, which is Ubuntu in many other languages, was given in Africa. Not as much as it used to be. What went wrong? Ubuntu Buramu was such that everyone cared about everyone else. When any one of my neighbors was hurting, everyone in the village felt it. We all, Africa came together during good and bad times. Professor Mbiti put it as I am because you are, since you are therefore I am. So it mattered. If your neighbor was not well, you did not go about your business as if nothing had gone wrong. An English poet is called John Donne. He talks about our interconnectedness. He actually says, I may not quote the exact words, he actually says, if any one person dies, I am diminished. Any one person hurting, even me, I hurt. Because we are all of us are interconnected. Think about anything. You may see somebody passing and you think you are not connected, but that's not true. We are all interconnected. When you come to this cathedral, you have no idea who built it. Well, maybe you know, but you have no idea who put this red carpet. I'm just using the simple things that we are using here. But we are all interconnected. Never ever feel indifferent when anybody, even the person you've never met before, is suffering. And that's the call for peace. Our Archbishop has invited us and given us a prayer to pray for peace. Please do every day,
every hour pray for peace in this country and in the whole world. But in addition to prayer, do your part. Look for peace in your heart and extend this peace to all members of your family, to your neighbors, to your country, and to the whole world. It matters when we are all at peace. May the Lord bless you and keep you.